Kati ate empale ate sikaati wabula bannange n'empale ate eringa empya tolaba nga eringa empya. Come on, Wala yombe wala jagala kuja wano nateka tene wala kulwanisa ko wafu. Chama. Bana gundi bana wala. Mati. Abana bana gwana bakabana ndani. Naina ulide ekirenge embwa ziboggola. Nnyo. Naye simuuza naziwulidde ekiro. ateeka ekirala we basalidde embuzi waliwo sikaati waliwo n'empale. They used to this one. Ati wali tabu. Nkugambye embwa zaaboggodde ezange. Embata sola kujako wano ate kirungi si tageze ko kwaka wasula ategeza chi ate teri mtu wagwera sola kubigira paka mu nyumba yo nange ndaba kizibu ate omuntu okuyingira mu nyumba alowooza ko balaba alowooza nange ndabye ine ngamba ti so kunonyereza ko wape yakutandika ko wano natombu babade n'embwa na wawansi segede abade n'embwa Ng'amba ono amawulire asukali. Nete mama Karuna agambye nti empale ezigo ate ogenda nakutu amugambe nti wali empale ne sikaati empale ezigo. Ngeze Alozias Kisaaki oli mtuze wawe ow'ekatabira LS1B Butambala. Lwaki embwezi mu makaago kiki eremedde mu makaago? Sitegeera kiki nange simanyi. Nenga bagamba waliwo ebyabbidwa oba? Wano eri simbadde sibimanyi era. Osulamu nani wano? Sulamu n'abaana bange. Tolina kyomanyi ku byokubba embuzi? Sirina kyemmanyiiko. Sirina kyemmanyiiko ku byokubba embuzi. Anti embwa eremedde mu makaago kati awo. Kati ki ekiddako? Police egambe kutwala kola statement. Tewali tabbo ate okukola statement kwebanga kyeyagala tugenda tewali tabbo. Jatukwata boti jatwetera ebizibu kabira maani olumira kumira kukwata mutwala Uno omutuuze w'e Butambala omwana yagenze okkeera ku makya azokka ogendako ebweru yasiŋŋaanya embuzi oli yasaze mugwa mbuzi n'agitwala nade sikitutte nnyo nga siriyasi naye mbadde ndi awo nga baagisalidde ewa neiba kyamaani nannonaana nga ajja anoonyereza ku ba neiba ani yabbiddwako embuzi we bangwiriddeko
nentuukawo we basalidde embuzi naye nga nnina okuba mita 10 nga mbadde so akulengera bunye nga tulengerawo engoye n'omutwe n'ebyenda. Oluvannyuma tugenda tuleete embwe tuyambeko okunoonyereza embuzi omubbi yafubutuseewa naye kituggyeko enviiri ku mutwe ate embwe esubudde mu maka butuufu ke tutayinza kusuubira nti gasobola okubaamu omubbi era ekyalemeddewo naye ate bo beegaana nti omubbi si waawa si wa mu nnyumba kati awo bwe tutyo bwe tukyayimiridde. Embwa eyingidde mu nnyumba naye terina buliri bwa muntu bwetuuseko konfambinga nti oba ono asula kuno ye yagibbye. Emmanju ne basangayo omusaayi ng'oli ndowooza adde alongoosa akambe okukaggyako omusaayi. Bwo obubbi bw'ebisolo mu Butambala buyitiridde bwo bungi, tebalina kalungi ke batwagaliza. Nkoko, mbuzi, ndiga, nte, buli kimu kyonna kye bakwatako bakitwala, bambi batulemesezza obulamu. Bwe tutyo bwe tuli mu Butambala, ki ekyamazima tuli bubi nnyo ku bubbi. Adisi w'e Butambala tukoowoola nga tukwegayirira mutuufu tuwe ku security ekatabira bbi naye tuli bubi, batumazeeko ebisolo. Folowooza abaavu tunaabeerawa nga tetulunze kubanga akasente tulina kakuumira mu bulunzi. Mwe tujja fiizi w'abaana. Embuzi baagijje wano munda, we baagijje omugwa baasaze musale ne bagusalako ekitundu wano oba baasitudde ensitule kubanga gye tugenze eri sikaati babadde baagisibye amatu. Ndowooza baajambaza sikaati. Baajambaza sikaati kirabika kubanga ebizibiti ebibadde eri nga yo sikaati eraga oba mwe baatwalidde embuzi. Naye baagijje wano munda lwakubadde emisana tuteekamu enkoko mwe tuzirundira wano munda mwesula. Ababbi wano tebeetaaga kulaga kisa, beetaaga okukwatako n'omukono ogw'ekyuma, bajja kulekeraawo obubbi. Naye kiranjagala nnyo okwebaza kiyamaani w'ekyalo kino, bamuyita Ssaalongo Ssekiyembe David. Bambi senga tabadde ye saalifunye na bujulizi, saalifunye wadde okuyambi wadde essanyu wadde era sinnalifuna. Naye saalifunyeemu kasanyu n'abantu funa ku ssanyu ku ekyo ekibaddewo. Embwa bwezze egenze wa neiba ku kyalo eyo naye si neiba wange nnyo, ndowooza ennyumba nga 4. Bamuyita Alozias Kisaakye. Mwaga amaka mwesibidde neeyingira munda naye talina buliri bwa muntu bwonna bwegenzeeko kulaga nti oba ono. Naye bababuuzizza omubbi ateekeddwa okuba nga yazzeeko muno, beeganye nti waka tebalinawo baana ba bulenzi. Naye nga ye omwami w'ewaka atwalibbwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Obubbi bw'ebisolo mu Butambala bwo bususse okuba obungi. Bannange batubba batumazeeko emirembe. Oteekawo ekisolo kyawo ogambe nti mwe najja fiizi w'abaana, oli ye tabibala yatwala butwazi. Ssebo, nze Ssaalongo Ssekiyembe David, ssentebe w'ekyalo kino Katabira LC1B, Kibibi Town Council, Butambala District. Ssebo, embeera y'obubbi mbi nnyo ddala ku kyalo kyaffe kuno kino kubanga ente zonna bazibbye bazimazeewo. Awo nawo otunuulira awo tewasigadde nte, tewasigadde embuzi, tewasigadde endiga. N'obubbi bw'emmere bungi, n'enkoko bamenya n'amayumba. Olwaleero ekibadde ku kyalo kuno era kya bubbi bwa mbuzi, muliraanwa wange awo ekyemmanga awo olaba bamwebbyeko embuzi ebadde erina ggwako ate nga si gwe mulundi ogusoose. Buli mbuzi gy'aleeta nga bagibba.
Ku makya ga leero nfunye lipoota okuva wa muliraanwa wange Bumbakali Wamala nti baabasuulidde engoye mu kibanja kye. Kaakati ne tugenda ngenza okulengera engoye nga bazinnengeza ng'ate nnengerawo n'omutwe gw'embuzi nga nnengerawo n'ebyenda. Kwe kugamba mukyala Bumbakali nti kati tugenda kutandikira wa sooka okebera embuzi zo. N'akebera mu kiyumba kyazo ng'ezizemu eziri. Ne muga nti tubuulirize tulabe embuzi eno yavudde waani. Kati okutuusa bwe ndabye muliraano ne muga wange bisolo byo weebiri. Maama Kaaruna nanga nti embuzi yange baagibbye badde erina ggwako. N'agenda ku poliisi Ekibibi era abasirikale bayimukiddemu n'embwa ne bajja naye embwa zisirikidde wa mutuuze munnaffe Alozias Kisaaki weziremedde. Ate nga tubadde naye ebbanga ddene simuwulirangako kizibu kyonna, naye kineewunyisizza okuba nti embwa zisibidde mu maka ge. Oluvannyuma lw'embwa okulemera mu maka ge, poliisi egenze naye beeyongera okunoonyereza n'engoye ziri ezisangiddwa waasaliddwa embuzi, kubaddeko sikaati n'empale nabyo bagenze nabyo, n'ekiso ekyakozeseddwa mu kusala embuzi eyo nakyo bagenze nakyo. Poliisi yeeyongere okunoonyereza, naye nze njagala okukubiriza abantu b'ekyalo kino oba n'essaza lyonna okutwalira wamu ne disitulikiti yaffe ya Butambala nti obubbi bususse nnyo, naye abantu bakole. Ekyokubiri, abatuuze, kubanga embwa guno si gwe mulundi ogusoose okujja ku kyalo kino, naye embwa bw'ejja ate mututunuulira bubi ne mulowooza nga ate ffe oba twakoze olukwe oba nti ffe oba abakulembeze ffe twasaze embuzi. Ffe tuli bakozi ba gavumenti era gavumenti eyita mu ffe okunoonyereza ekyo kyonna kyeba yeetaaga, naye n'olwekyo mulekeraawo tutunuulira obubi nga ffe abakulembeze ab'oku kyalo, kubanga obwo bwe buvunaanyizibwa bwaffe. Tuteekwa okubutuukiriza nti poliisi teyinza kujja ng'eyina gwe yeetaaga n'eŋŋaano gitwala w'oli. N'olwekyo eyo nsobi. N'ekirala okweyisa obulungi, kubanga poliisi bw'ebezze gy'oli weeyise bulungi, yogera nabo bulungi, obeera si yogera nayo buki, kubanga be bakulembeze aba bali bakutwala mu kiseera ekyo. Naye mugenda ne mutuuka mu maka agamu ne batunula bubi ne boogera ebigambo ebisusse, so nga ate ebigambo tebiyinza kugonjoola nsonga. N'olwekyo nkubiriza abazadde, mukubirize nnyo abaana bammwe bakole. Ekitundu kyaffe kirimu emirimu, mulimu obulimi bw'entangawuuzi ziri ku ssente, bulooka, obumooli, emmwanyi n'ebirala. Abaana bamwe mbakubirize benyigire emirimu egyo, bajja kufuna ssente okusinga okutulugunya bakadde baabwe. Muwange RDC wa Butambala mu kya security ayongere okunyweza obukuumi naddala okutuyisizanga mu patrol ku byalo mu bitundu, ate era n'okwongera okubangula abantu okutegeera enneekuuma yaabwe, kubanga naffe abantu abamu tebamanyi nneekuuma gye bateekeddwa kwekuumamu awamu n'ebintu byabwe, kubanga poliisi teyinza kubeera nga buli waka weeri. Naye tuzzeewo embeera eyaggwanga mu gye tusobole okulwanyisa obubbi, kubanga era abatubba babeera ffe bennyini mwe muva ababbi abagira ki abatubbi. Amanya nze Nsubuga Abbas. Mutuuze waawa? Ndi Katabira wano kwero si wano. Gombolola ki? Gombolola Ekibibi ekyalo Katabira. Embeera eri etya? Embeera bwetuuse ababbi bwetuuse batulemesezze, emmere bagibba, ebisolo babitumazeeko. Nze kennyini nalina ente zange wano, ng'ente zange zinzirunda wano, naye zamuliraanwa wano waggulu bamuyita Kalyango. Ente zibiragenda okera ku makya nga bazibbe ne mmanya nti bwe baba ku zooli benkya nkera bakima zange, ente nenzivaako okuzirunda. Ezamuliraanwa bingi zokune ku kyalo, ente ababbi ebisolo babitumazeeko, tetukyalina we tulunda wano. Nagula embuzi zange zibadde ziswa mu ffumbiro lino lyolaba. Effumbiro lino embuzi bazinonda basalirawo
ukiruka kanga embuzi tukera kumakya tusanga embuzi bazisaze kale ababbi bo batulemesezza tetyasobola dda kulunda era bw'obanga oguze embuzi zo pozi ng'onosuza mu kitanda naye ensolo zonna bazitulemesezza okuzirunda tukyalinawe tulundira kantu konna. Kati ki ekibaddewo olwaleero ku kyalo kino? Olwaleero waliwo omwami wano gibalumbye omukyala bamubyeko embuzi ze agenze ku poliisi n'aleeta embwa zisibidde bwa muzeeyi waffe bamuyita muzeeyi Kisaaki embwa zisibidde ne Bugakananga bamututte naye nga kiteeberezebwa okuba nti batulunduza abatutawanye ku kitundu. Kikyemusaba RDC we Butambala? RDC tubadde tusaba atuyambe kubabya kubanga munnaye tetukyasobola kulunda kantu konna obwavu butuluma lwa bubbi kuba kati tetukyasobola kulunda okugjako oba ebisolo tunabisuza wansi wa kitanda nga twebaka nazo mu nnyumba ebintu byatusobera dda bwe bityo. Esebo yogerako nnyo Namata Eva naffe bye bimu obubbi bwatulemesa okulunda kyekyamazima n'ekitulumya obwavu kati lwansonga y'ababbi kubanga bw'olunda oyanguwa okufuna ente ekola mangu ssente otunda amata ate nga bw'ofunamu n'akasente n'oweerera abaana embuzi tetukyazisobola ente tetukyazisobola kubanze nange kennyini bakanzibako embuzi za mirundi egi ebiri bazijja wano waka era mu kiyungu wano ngendo zukuka nga bazitutte nga n'okuzisala bamaze ozisala kati naddamu okulunda embuzi naye embuzi nzisuza wa mulirwanwa baye alina kati ekiyumba ekigumu wenzisuza kyekyamazima. Ababbi bafuukidde ekizibu? Ababbi batufuukidde batufuukidde ekizibu bo be batulumiza obwavu tewali kirala. Kiki kyemusaba poliisi? Atuyambe tukwatire ku babbi oba tuwa bukuumi ebyo tulawunerawunengako naye bw'obeera n'ekisolo teweebaka ogugumuka n'ogugumuka ng'olaba bakitwala n'ozuukukola be teri kwebaka beera ago ogugumuka na bugugumusa olota bakitwala. Amannya Ssemambo Saddam Hussein Dunia nga nze mmeeya wa Kiibi Town Council era ndi musajja wa NUP ndi wa National Platform kyamukisa nti nze nayitamu ku magombolola 7 akola disitulikiti ya Butambala ze NUP yayitamu naye tulina okusoomozebwa mu Town Council yaffe y'Kiibi ne disitulikiti yonna okutwalize wamu olw'obubbi bw'ebisolo obweyongedde okweriisa enkuli mu ggombolola yaffe eya Kibibi ne disitulikiti yaffe ya Butambala okutwalize wamu ng'abantu bafunye okunyigirizibwa okw'enjawulo olw'abantu ababbako ebisolo byabwe era abalemesezza okulunda. Kati nja kubira omulanga poliisi n'ebitongole by'okwerinda eby'enjawulo ofiisi ya RDC ofiisi ya DISO okubanga batuyambako ku bubbi bw'ebisolo. Ekirungi incident y'emu yagwa mu district wano era nga mukama waffe Deputy RDC bamubbako ebisolo bamubbako enteze kati wakati mu maanyi ago agakozesebwa kolo nsaba amaanyi ago gasigala agenda mu maaso agakozesebwa tusobole okulaba ng'obubbi bw'ebisolo mu district yaffe ne mu ggombolola yaffe y'Ekibibi bubeere nga buggwawo oba nga bukendeezebwa. Abantu baffe bamaama basingle mother n'abataata abasajja abakadde n'abakyala abakadde abalunda ebisolo byabwe ebyokulabirira famire zaabwe n'okwongera ku byenfuna bya famaka gaabwe babeere nga basobola okuganyulwamu mu ebyo ebisolo bye balunda. Nenkubirira omulanga eri abavubuka okuba nga balekerawo okwetaba mu bikolwa ebimenya amateeka ng'okubba ebisolo by'abantu n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka. Omulembe guno Kabaka waffe yakwasa abavubuka. Nsaba abavubuka babeere bantu bagonjebwa era abantu abalungi abasobola okugasa omulembe gwabwe guno n'emirembe eginajja mu maaso. Babeere nga bakola ebintu ebyokka ebitali mu bumenyi bw'amateeka eri ebyo ebibagattako ebibawa essuubi mu maaso ebisobola obbakulaakulanya baleme kubanga obulamu bwabwe bwonna babeera nga budiringira mu makomera kubeera mu makomera bujja kusaanyaawo obulamu bwabwe n'obwafamire zaabwe balemere n'okukolera abantu baabwe be balinako obuvunaanyizibwa. Mbakubira omulanga babeere nga benyigiramu ebikolwa byokka ebitamenya amateeka okubbako ebisolo babeere nga bakukendeeza kukosa bakadde baabwe n'ekitundu kyonna okutwaliza ewamu. Neyanza amanya Ssemambo Saddam Hussein Dunia, Meya wa Kiibi Town Council.